Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba yenze Sakozi Farouk eno share powered by Sozo Property Consultant. Bagamba oboyina byonna byotunda biri mu mbeera nnungi bakubireko kati. Wano wendi ndi musanyufu. I'm very happy. Oh my God, I'm so happy. Chichi. I'm so happy. Why are you happy? I don't know. You don't know. So, eno jendi baitayo wano Kihihi Kanungu district. Kanungu district. Kanyantorogo town. Katown ya katini. Soko babulire. Okuve Kampala paka wano. Kikutwalira bangaji. Okuve Kampala paka wano oba wevuga. Kisolo okutwalira essaawa nga 7 oba 8 ng'otuuse. Waliwo kilometers nasomyeko nga bandaga kilometers nga 4 ezo mpitirivu. Tuva mu nsozi. Amuva wala. Tuva mu nsozi. Wano wani wetuli. Wano waddadi, wano wetuli farm era nga bw'olaba ensi yonna ogiraba nti eri nsozi n'eno nsozi kati tuli wano tufuna ka fresh air akalungi. Soko olinde. Waliwo valley. Waliwo valley wansi. Tukimayo amazzi agapampinga obutunda n'eri waddadi. Bwaffe waddadi. Wansi tukimayo amazzi agapampinga obutunda. Kozi twagala mu budde bw'omusana tusigale ng'abantu tukyabawa. Soko nga tutandise na butandi soko babuli amanya gwani. Amanya nze musawo Suma yatega amalaago. Neri eryekikooli agala. Mbyagala. Nze birungi. Musawo Sumaya yatulese okuva Kampala ne tujje ne Kanungu kitonsa kojja yamujje bannange n'otafumbo jatugwako kubanga ebbanga lyotuvugisiza. Nsaba Allah kansoke nkumbakuliseeyo ekkubo lye muyiseemu bambi mwebale nnyo n'ekirala nkukakasa Farouk nti Allah ye yateekateese bino byonna ate bijja kuggwa tujja bimaliriza bulungi so ekyokunoba nazze kufumba nga walabe nti nva mu nsozi ogamba nti nobe ate transport mungi mwami ne wakukuba ogamba kangume kanfumbe gyenva ki wala ate n'embeera ogiraba saagala kudda kuno kulima nawonya balavuniga mashallah kitibwa kya Allah soko Sumaya owulira otya? Ndi musanyufu nnyo simanyi how I can express myself but I'm so happy. I first thank my hubby, Kojash Tonsa Ryan. Actually, he's Haji Ryan now. We're going to Mecca this year. This year, all over one. Inshallah, we'll tandika then omwaka guno mwaka tugendeke Mecca. Mugenda Mecca. Njagala fukire ddala Haji. Owulira oti omwana w'abandi bamusiramu. Lwaki nedda. Anti kyoyagala kikuseeza. Bw'oba oyagala ekintu ogenda n'okinoonya. Simanyi owulira otya? Nakugambye ndi musanyufu nnyo ebyensusu sisa kulaga ensanyuka gye nsanyuseemu naye nebaza Allah nti okunsukulumya mu bakyala balala nanfuula omukyalo w'enjawulo nzaani Kojja Kitonsa gwayanjudde ewaabwe Farouk nzaani bibadde bingi zambalangako bino ngoye alhamdulillah thank you kati Sumaya nga tugenda mu maaso njagala mbuulire Kitonsa mwasisinkanamu awo tuba tutandikira Kitonsa nina pharmacy gye nali nkola meeka wempe yajja ng'agula eddagala n'omulundi omulala n'akomawo even the third time nangamba naye musawo nkwagadde pa ku nambayo ne mugamba ngenda kuweeya pharmacy ne muweeya pharmacy nabeera nga nkubulako kofe ennuma biki gwansobola ne tutandikiraawo ne tufuuka ba mikwano ekyavaamu ndowooza okirabye tukituukiriza. So oli musawo by profession? Ndi musawo by profession. I work in a pharmacy. Nasoma nursing era nagimalirawo Kibuli School of Nursing and Midwifery. So I've been working in a pharmacy in Kawempe. Yeah, wempangalidde. Kakati Kitonsa yagamba bugambo ki obwakusiikuula emmeme soko mbuuliremu awo. Yangamba nti anjagala ate ajja kumbeererawo mu buli kimu. At first nali manyi asaaga nga I can't believe nga mulaba ali mu bintu bya camera biki nasooka n'entyamuko naye nangamba twala ekigambo kyange nesiga nemwesiga bibadde bingi naye alhamdulillah bw'obanga weesiga Allah teri kigaana Farouk bingi bye yangamba sisa bibagamba bingi I love you you're beautiful bingi no mugambo tondaba
kakati Sumaiya mu mukwano wabaawo obuyimba abantu bebeeyimbira naye akayimba ako bannaye ke katucyankalanya biki buyimba ki obutera okucyankalanya nga babukubye nga njagala nnyo babunkubire waliwo akayimba ka Daddy Andre ne Hida Is It Hida kapya Love Chemistry kalungi nnyo era omwami wange buli wakateeka kagamba baby jangu owuliriza akayimba kano ya ne mugamba Katikiro wange nangwe nkakuweereza ani Katikiro Koja Kitonsa ye kati ne musimu yange kyekirimu ye Katikiro banange wano gwe tuli naye tuli ne Sumaiya mukyala Kitonsa eno gye tuli Kanungu mu nsozi oyise Munengo ogirabye gye tuyise ogirabye omusajja aba akwagala bino byaddala kati ababadde boogera simanyi soko babulire omaye abantu abazala wazala weeyo bazala wajje bali bangi abennugu bonna soko batumileko obawo obubaka omwami Kitonsa mututte avudde ku mudaala gw'abanoonya kati wange tunula mu kamera omwami Kitonsa wange mututte olwaleero ate ekirungi ekyenjawulo kye tukoze nti it's a Valentine's Day so buli nga 14 February tugenda bad celebrating kiki kyewalaba mu Kitonsa ddala abawala babadde beemamaaza nga tebakimulabamu kiki kyewamulabamu nogamba waayo mwana oluka mujjewo ng'obudde bukyali omwami Kitonsa y'omuntu atayagala ebintu eby'okupakuka akwata mpola ebintu bye simanyi oba abalala badde bapakuka naye nze nasooka ne muyiga ne manya nti ayagala kino bw'aba avudde ku mulimu kyatuukirako waka nti ayagala Katonda making sure nti kakola ki kabeerawo ne manya nti oba ku mwendo ogw'ekiro aba ayagala ku mazzi agalimu glucose nga preparinga ne gabeeramu muki mu fridge then n'obukakamu n'okusaba okuba ng'olina eddiini n'ekirala amaka genvaamu ga ddiini alhamdulillah kyekyasinga okumunjagaza tatawo ndabye district kadhi district kadhi wa districts biri Rukunjiri district ne Kanungu district yazikwasaganya so Kitonsa yabadde ayina kyavudde ku ky'omusajja omusiramula Koja Kitonsa namusanga nga musiraamu sinza musiramudde yasiramuka dda kati abadde anoonya omukyala ng'ebintu abitege amuteeka mu layini nti tutereezeemu wano era amufunye yesebo kati kiki yakulabamu gwe kyeyagamba nagamba naye Sumaiya abaala b'e Kampala mbalabe naye bandya busente bwange bayaaye kyenkulabye wabaawo kyakulabamu kyensobola ogamba nti sinze muwala omulungi oba sinze ayina figa ennungi nga bwondaba leka kusaaga naye kyemmanyi nti namutegeera mukwata mpola ate ndi mugumiikiriza ate ndi mukyala wa mpisa n'eddiini nga kwotadde ate ndi mukozi yansanga nkola mu pharmacy ne tuvaayo nenkola ku ddwaliro lye wakugambira n'ojja mu bitabo cells za multiplying kyekirala kyoyagala kyetuba tubanja gundi tewali tubanja gundi outcomes zizokka inshallah bijja kujja tetwakola end of year party by the way it has never been there in the company yes we are there tali tekibanga naye twajja ne tuteekamu enkyukakyuka omanyi ofuna management ennungi buli kimu kitambula bulungi so you work as who as a manager I'm the general manager of Kitonsa Herbal Group at the same time I'm his wife official wife mbadde mukozi manager naye eddaala eryo kati nfunye ebitiibwa ebyo so n'ogamba kangatirewo ddala ekintu kikole ki kikwasaganye bulungi okoze ne Kitonsa mu company eyo like Kitonsa kiki like kiki omulabamu nga bwe nkugambye nti Kitonsa mwami mukozi ate nange ndi mukyala mukozi nnyo kati abantu abakozi ababiri omukwatagana of course mujjayo ekintu ekikola ki ekirungi era ekyasinga okumunjagaza ennyo nti ndi mukozi kyekyasinga okumunjagaza so Kitonsa mumpereyo akagambo kali akakambwe mumpereyo akagambo buli obugambo buli obusiikuula emmeme z'abannugu Koja Kitonsa Ryan mwebaza nnyo ye Ryan ye Ryan emulyango gwa jjana is it wemba seerabidde yes mwebaza nnyo okutambula okuva e Kampala nalekayo abantu bangi najje Kanungu ojjukira mwami Kibwetere ate abantu actually tugenda kugendayo tukalaba akafaako muwa akagambo akasembayo
Mwagala nnyo honey pie. I love you so much. My God. That's what I can say. I love him so much. Simwagala kubyalina naye mwagala ng'omuntu. Mwagala Kullo. Ekindi ku mutima kyenkola ki? Kyenjogera. So kati mufuuse? Tufuuse tubadde babiri kati tufuuse muntu omu. Obuwala bwe Kampala obwejubisa soko bwa kagambo obuli eyo kakatiwa era ffe biki obwennugu bonna bwa kagambo. Wali abennugu abali abakola. Sababu sabi bakkirize kino kyabaddewo. Ate banzikirize nti nze mukyala we gwe yalonze mu bangi. Nambe. Yes, by the way. Nambe. Nze sibangako ku mikolo gye. Yes, ate tukoze nenika. Nenika enywedde? Ne saawa zino tugenda kuyinjira. Mama nnyabo. Era tugende tuyinjire bamuwe ente bamuwe buli kimu tugera musibirira. Bamuwe biki? Bagenda nanti efamu ogirabye. Famu girabye. Era kuba ente kati zigenze naye ezize we ziri wali. Bamuwe ente. Agenda londako gy'ayagala. Padage oyinawo ku basisita bo. Ewe bali. Webali. Wakati fe bibanga biri mu ente fe tusobola ogivuga ne tugijje Kampala ne baganda banga abalya. Tweyanza nnyo tubale ne Sumaya. Sumaya, thank you so much. Thank you so much, Ibra. Thanks for coming. Nakulabanga you're so humble. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thanks to them. Bonna bandabire. Amina. Bonna bandabire basista bo. Bagambe je tuli. Ngenda bagamba nti omwami Farouk. Kwali ku YouTube ba subscribing ngende Faruku ngenda kusala keki kale dia kale mkwano kurase ekyo kya tata akwate mukodomiwe omungaro atugambire ebigambo agira ati mukodomi wanje mukwe wanje amazina gageye Ryan naikiriza kuha muhara wanje ahabwa amahara guwamuha aga miliyoni emwe mu shilingi za Uganda tikwe ayombeka amaka kuzalira abana ebindi nabimanya naza kubyoyendera mashallah ngenu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kubiri mutakbir inshallah. Takbir. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Mashallah. Rayani mwana wange okiriza kufumbize muwala wange Sumaya irungi zikiriza tata omfumbize muwalawo ani Sumaya. Nzikiriza tata omfumbize muwalawo Sumaya. Bisauti muongereke ku bwana mtawani wange Rayani tata okiriza nkufumbize muwala wange Sumaya irungi nzikiriza tata omfumbize muwalawo Sumaya birungi. Mtawani wange Rayani wangi tata ujja okukiriza okulabirira muwala wange n'okumulisa bulungi ye tata n'okumulabirira mu byonna bye yetaaga ye tata n'eyamanje nja kukikola inshallah taala. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. mukuwadde inshallah butongole Rayyan takbir. Takbir. Allahu akbar. Rayani yikiriza okushwera ninga okutasa ninga okugeitwa na Sumaya muhara wa Haji Sheikh Abdallah Mtabuka ahabwa mahari eya muhiri kwingana miliyoni emwe yikiriza abo mucyara we amutekere amuzalira abana. Takbir. Yikiriza kukikole cyo mashallah. Tata yikiriza kuhayo muhara we ngu ashwego mu makaga Rayyan abo mucyara we amuzalira abana batunge batungane abo mucyara we amukunde kandi amureberere. Takbir. Allahu akbar. Onde joto kitwajimara kamurombere kudua tata agenda kuombera Rayyan dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu ya Rabbi wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Tukusaba Allah jalla jalaluhu tukwebaza Allah atusiza ku kino ya Rabbi
kusaba abaana bano babantu bombiriri Rayyan n'ebirungi bawo omukisa ya rabbal alamin bawo omukisa muzadde lyabwe bawo omukisa mu bakola mu maali zaabwe n'ebirala bawo omukisa mu nyumba yaabwe baagalize bannaabwe babaagale nabo babaagale ya rabbal alamin kama Katonda tukusaba byonna bimalirize tukkirize bimalirize mu mirembe ate nga tuli wansi w'ebiragiro byo insha Allah taala Allahumma amin barakallahu fik takbir Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم آمين amin اللهم يا فتاه إننا نسألك أن تفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin اللهم يا رزاق إننا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا يا ما يقول شيء فيكون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأزواج والصلاة والسلام على من جاء بالإسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله سبحانه وتعالى يقول نقول